akoze sente ze weziri twajja wano mu kufiirwa nga kataafudde naye twawulira abantu abaayogera ebigambo ne tumanya nti Kato Lwama yafa musajja mugagga bannange tukole sente n'emikwano owulira sipiki yomalema osereko wano osegeera tutogerako kulubokiraba owulira abantu aboogera era owulira abasole banyamo abasole banyamo katuyite Honorable Kiyaga MP atubuuzeeko olabona ne bwekyega bwajja bino tukola bikole bannaye people power our power people power our power kitalo nnyo ekyokuvibwako mulongo ebigambo byatuweddeko era ebigambo tetulina bingi naye nga Nuupu tukutte $2.5 million ziyambe mu kuziika nange tukola bikole naye tasereko basaba ne banyabo wona lugosereko yaddako tufune obubaka bwe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Kyanga kunyovirwako munaffe omulongo Kato Mukama mumuzembe ila ilahi wa ila ilwalihon nanze nsereko ne balabo bannaffe bonna mukotte uyo aliteweisa wona leo otukango otutiso tumala mu emiti tutokoleza wewe tukutte $3.5 ziyabe muti owulira sente weziri nzireta kawenja be mulete yize soleta kawenja kwa kawenja na werabe kwa mufanagana haja ku kawenja aliyeyo akatete bebi zileta mukulu abuka wenja kulwa CBS abuka wenja na wamunongeza otula nebateka winte besatu kati mbadde ntula kamu nga avaawo ezo sirikaliko tebagamba nti waliwo abaliwo ezo siriko nnyinizo nakyabuka wenja kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuvibwako mulongo tubadde tukola naye mu kaliisoliiso naye nga musajja wa bigambo bingi era mbadde tukola ne mukama wange abe mukiibi abi embuzi ikwatako naye tubuliddwako abadde mukwano gwaffe mukama amuwe ekiwumulekye ng'owulira nti CBS yakoze ki era nga CBS tukutte mu nsawo ne tujjamu $120,000 ziyambe mu kuziika osewulira esente zibaawo nga zijja busizokka nebananga omufu omwavaaluma bane tukoledde ebisinga sikola sente ona social capital kola ebikwano ekirimu nga ffe bamaliraati olaba nange gwembadde naawe ebbanga sikulaganga abantu bange kyoli kyaliwange era nga bweba tomuletangako wana tukole social capital bwofa ofuna bakubeererawo tulina omukolo nga tolina mikwano yabwabaavu basabale banyabo kitalo nnyo ndinako guno okulagayo kubadde ndabyekwaniro Roni Kafeero omuyimbi w'okubafu aba ayimba musajja wattu naye ogwabaafu kubalakaaba mukati oli mubasi bamenye omufu omuleeta Masaka ate naye Masaka n'okyeno buli basenga abakajanja atandikira eno Roni gwenjogerako yono omusajja yekasira omusipi ku kansi nga tekuli mukondo omuvangako yolo kyafu basagale bamama Saamu abudde Masaka omulamo guli mutumbe kuterasiika Masaka etukuja okimaki bagati basenga yo mwana wange mama
kati batuuka obubaka basoma obubaka ku kyalo kubaako oli nga bamumanyiye musomi waabwo nga wakajanja abana musajja mzi yakayingira obusiraamu jako n'enkofiira ojakijjako jako enkofiira jako basaba ne bannyabo katulinde mukulu Juma baba n'obugesigezi ajje yasoma obubaka ku kyalo kuno era ajje atusomere obubaka mukulu olina omukubikiriza ng'akuli akakalu ne baba kabenge tekavaali tewaba mizinda naye nga bamwekakasa yoyo Juma asaba nankofiira abantu bamulabe kulumba naye tolinda kuba otuya n'omutu naye nga tuvudde mu lwali maaliyazize kumanyidemu ate okimuwa okimanyi baba talina nkofiira nange nkuyitako agenda okufaanana Katonda wange bano bali babiri olutejjako tajijjanga nabo bujangamu bannange naba bwatuya n'omutu oyosabula mutu oba mutogo pakoleeta ate onyoka n'omutu obwongo bwesera lubega obwongo bwesera toja gibeerako endikugyeko kati nkuzaayo alumi jangu yabanzisi jangu kale kwata awajafuna emirembe ate bwegitema oyimpa wajja sikulunga oba mumpi atezoseemuwamu Juma jja asoma obubaka ulira obubaka bw'okumufa obutaliiko sente batundubazi bannaffe bonna njatwala mukisa gunono okubalamusaako mu kiramusa kisinga nga ngamba assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu obubaka obw'omusaasira mutundwe SDA Church nannaku ennyingi batambye ekitala nnyo ekyokuviirwako omwana waabwe abadde muyimbi mu kkanisa era ne bagamba Allah ng'omutunze mangu ne beekwatekwata ng'ekkanisa ne bavaamu olubugo lwa nusu bakaaga bisatu yaba mu kuzinga bakaaga bisatu obulala bodaboda siteeki mutundwe bagenda ekisala nnyo mugebwa okuviirwako maama we abadde mukyala mulungi nga babudaabuda nga ne sente yasereka bambi awummudde mukama awummuzza bekutakotaga bodaboda siteeki ne bagwamu ebiri nnya abakalikola bakuwa oluzungu kumbe teyasoma abwekanga emitwalo etaano basako liiku naye gyesinga okumanya alingako tukyogere buli omu akitegere tabuwa hajati wassalamu alaikum webale kujja tukkiriza nti Katonda atwagala ate bwe tufa waliwo abagenda mu ggulu waliwo abagenda mu geyeena tukkiriza nti Katonda omulongo Kato ali mu ggulu ne Katonda katubadeka amagambe eggulu si kwe kusaala ennyo buli swala eggulu si kwe kola byonna byonna byolaga nti nosimanyi goli butuukirivu eggulu nga simana kwagala Katonda si bwe kiri ye Katonda bwe yakosanga nga takwagala kugambirawo ne mulimu abalokole naye koseza naye ava n'abugeya kati fetulowooza nti eggulu ligenda ba bweri singa eggulu lyayamuliriza ekigenda oba waggulu eri muggulu ositegeera nze Katonda Katonda ali lubuto Katonda yazaala
Katonda omuyita musiru. Lwaki? Katonda alina kubanga alaba ensi yonna China, Russia, Jamaica, byonna ng'alaba. Oyagala Katonda abe ng'alaba wano bokka wansi alabisirinamwawe ze Katonda jangu. Lino kuira kigenda obeera muggulu. Muggulu. Singa tuba tufuna tugende wa Katonda. Next. Wani amanyago. Lona ni mayinja. Yekwe yimba tuli kubungenge. Esebo. Yekwe yimba muzeyi. Esebo. Lwaki obuzaabuza abantu?